Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliriza bwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Wafula Ogutu agenze maaso n'okureactinga ng'asinziirira ku post General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, gye yakoze ng'agetinga involved musango gwa Dr. Kizza Besigye, era Wafula Ogutu agamba nti kino kyeraga lwatu okubanga General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, agenda maaso n'okwewaana nga waagenda maaso n'okubanga involvinga mu kukwatibwa kwa Besigye, era Besigye okubeera emabega w'emitayimbwa General Muhoozi Kainerugaba yakinamu omukono. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuuliza bwe bali kwekuumira ku mayingo gano. Ali mu diaspora nkulamusizzaako nnyo, wabula gwe atanatwegattako nkutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otwegattako ddala bulungi nnyo. Veteran journalist era nga opposition figure Wafula Ogutu mu maanyi ag'ekitalo ageze maaso n'okunenya General Muhoozi Kainerugaba olw'okuvaayo ng'okwewaana nga baba military leaders ne bakilaiminga nti bani mu responsibility ey'okusiba okudetaininga Dr. Kizza Besigye saako ne Haji Obeid okuva mu kibuga Nairobi. Jjukira nti no Besigye yakwatibwa omwaka oguwedde mu kibuga Nairobi oluvannyuma lw'okusangibwa omuteekako omusango gw'okusangibwa n'emmundu era ne bamuteekako ogw'obutujju gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Ku social media post General Muhoozi Kainerugaba gye yakoze yagambye, I arrested and I kept in prison that old man Besigye. He was always a weakling. Nga kyagezaako kugamba nti yakwata Dr. Kizza Besigye n'amukiipingira mu kkomera n'amusiba omutenga akimanyi naye kennyini yakyatudde nti akimanyi mukadde naye ebbanga lyonna amubeezezza mu kkomera ewatali wadde mutta. Bino nno ebigambo byayogedde bigenze maaso okuteeka ekikwe mu bakulembeze naddala bali ku ludda olw'opposition nga bagamba human rights defenders bali luddawa abalanira eddembe ly'obuntu okusobola okulaba nga views nga zino zigenda mu maaso nga zoogerebwa mu bifo ebiri openly nga bagenda mu maaso n'okuba nga babiteeka ku political abduction. Era kino kyongedde okuba nga kitiisa bannabyabufuzi abali ku ludda olw'opposition olw'okuba nti bo mu ggwanga lyattu tebalina kitongole kigenda kuba nga kibalwanirira kubanga ebibiina ebiri mu buyinza bigenda mu maaso n'okukozesa amaanyi ag'ekitalo nga tewali abakuba ku mukono nga bagenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'obuntu naddala General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, so nga amateeka aga constitution y'eggwanga Uganda tebakkiriza kubeera nga bagetinga involved mu politics wa Uganda okujjako ng'amaze okusuula wansi ekyambalo ky'obwa military. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuuliza bali kwekuumira ku mayengo gano. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Wabula gwe atannatweyungako nyongera okukubiriza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Mbaagala nnyo, mweraba. Yes, nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizzaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel
so mmwe mbebazaamu akensuso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi weewaawo naawe gwe atanema kubanga otwegattako nga oliko gwo atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako buli wosubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okubanga ofuna notification message buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga leka kulonda mukulembezeewo oba mubakawo agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti nno twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda.
si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.